nayenga bene yasetinga kaseti efuluma andi buli bamu wali sawa zina oliwe bogula wo ero kai radio je wako ngane boba to ina base eteka mu base Kimo bawulize birala simba. Bane yasetinga kaseti. Okay, kamba buzeko. Ngani babuzeko ombuli n'ijibadde nambole. Okay, ngenda babuzako mbebaze emirimu gyonna gye mukozeko n'okolwalero akansubire nti buli omu woli bikutambulidde bulungi embeera ekutambulidde bulungi weekend ogiseemu bulungi anange gye mbadde mbiseemu bukwakku ensonga ziba zitambule bulungi weekend tebeeredde embi embeeredde nnungi weekend ekoledde nnungi tobadde mu bulwadde mbadde mulamu sente ofunyeemu naye kasita abaana babeera ku ssomero nga nange ndi mulamu abaana bazzeeyo kituufu bayisaasira omuntu akyayina abaana ewaka nga tebannaba kudda ku ssomero bangi nankubiddeko leero nga tanakuza abaana ku ssomero nagamba ddanka njiye bali kale badde amaze emyezi ng'ena tankubi naye nga abaana balemeddewo ku ssomero imagine omwana amiisiza kati taba mu wiiki bbiri nagamba ajje bali kudda kungakale nagamba bitabuse mungaki nagamba nemyenfuna kufunya emitwalo 3 ene negalira edi master nengulako ebikozesebwa by'omwana requirements za mitwalo nga 15 abamala 15 nembawaako 15 ku mitwalo 6 agenza okunkubira nga nange yensiba bikutuka naye nemugamba nganze mugamba abaana eko kekiri nti bamande tukira tuli mu lwakubiri nemugaga tubazeeyo ku mbande omwana abamuwiiki 3 tetulina kyakola mugambe kubanza byenga sobera ogatta byakulwakutaano funa mu kuseera mugambe nigwereka omwana bamuyisize kati si wiiki 3 toba nakyakola uganda bwe yatabuka kati nze gwakubidde nga kyaliwo owokumutima nsuubira kuba Friday so ngambe kati nange katumuzeyo makiteeza Friday wenfuna Saturday shopping emanda omwana akolesa adde kusomera naye gwe kyomanya Uganda bweri esinga kabiri kyokwokya esinga fulampe nesinga nabikimu omuntu wakubira omanye buli tuuka nakubira gali yeetaaga nekyokuliisa ewaka mwana atuuka n'okola omutono naye ng'akeera naga nakola kirungi ekyo buganyi ekyo kirungi era ewiiki eno Duncan kubone leero nina jo nina gwe by the way ogenda kunzikiriza katono nnyo jo nina kyali wange wa boda nayambyeko kujja boda ye awo kugundi ku tugende ngaka polisi kawano kayanja kakabaka nedda wano mpaka iwa fande gundi se polisi wa Semente Flavia mu fande osi Semente Flavia wano ku mini press chaliwo nzikiriza mbise obakaba mu bobi sembulungi mulekera okwata ba boda mbasaba sente ati mwina receipt zembawa okay nek kyali wange yankubidde akolera awo wafu bamukuta akutwala musaabaze mutawu akitegeera naye nga alina reflector alina element alina permit yavuze wanuwe si wano kati nze kankubuulire awo kampala yatabuka no kusawa yakwino labawo bakyali babogamba afande osiwo kusikusawa yakwino oli weebiku nanti bwe babajjaawo babatwala wali kati niyo Duncan nzikiriza nsoke majukize Swift lwakuba kyaliwo Swift nkomawo nakyo kyaliwo amanya nti embeera yawo mbi nkomawo nakyo ebyaddala koza teri successful wa Kampala Cricket Oval me yavuddewo yabadde Dubai njagala mbigambe leero tunagenda okyabadde Dubai badde kyangamba wali erisagala kuzonyo kansoke nkubulera egi nti ebyaddala tetunafuna muyimbi akubishonga yakuba Dubai wano egunuma kati tunagifuna nebwe kuba kuwedde myaka ng'ebiri emabega okuva etwava mu covid tewadde yali yakubye show okuva mu 2017 tewali yakubye show twatenda gundi winenwaji yakuba cricket yaveyo naji naye enkuba gyagikubamu kati ate ono omwana agikuba nnyo kiyinza okugamba nti atwatukaisera nti tuyinza okuba mu cricket over tewali muntu yali awezezaako meeza 2-2 Regi yakuba cricket over ebyaddala tuva mu kugamba ki naye Regi yakuba cricket over omanyize nali omu kubategesi yakuba cricket over kyali wange Nobert Events yali ategesi yali amuyambako
okitegeera naye ekyamazima nti VIP ey'etaano yasobola okujjula nga audience najjula nati tiketi zali z'ebiri tebazitunda bazuzatukanga bazigula 5 nazo anti twatuka ekiseera nga bazigula 5 naye nga 5 nazo nga ne tiketi ziweddewo ebyaddala nibaleta buno obwokumukono yaleeta omuntu 2,000 ne buggwawo ku ssaawa emu ne baddayo ne baleeta obula ne batuka ekiseera nga baga owaayo ssente n'oyitawo okitegeera show yali successful nnyo abantu bendabye abakube cricket over mu kuvandooza myaka ng'ebiri emabega seebiri kuva 2017 ofunamu awo show enda zibadde bwezityo banabitinga wininwaji abadde alina akati ate sabasaba mikwezi ani wininwaji yasinga miliyoni abantu wininwaji afuna abantu nti yayita lonkinganko ate budde bwe yalonkingako nga bulungi kitegeera nga busire kwibali waka abaana amasomero waka bonna ne bagenda asindi yali kololo yali cricket over sindi naye yagikuba sindi teyenkana wininwaji sindi yagikuba naye nga wininwaji yabadde akyalina akati kati akatiro ejji akatutte by the way sindi bangaye bagala kukyalirako kubaddi balina show ojja bakonfaminga wajemyemuko tumanye blotheri kiki eriko nabutya bweri tumanye nakiki ekiddareje Dubai bangambye abadde show abadde successful show ya Regi ababaddeyo ng'abantu bagamba nti show yabadde successful wali okusibya ekimanyi tibawa kituufu kyetujje ku source lwakuba nti ngezaako okunoonya ku Kim promoter ali awo Dubai Kim yamutwala kutegesi be yabasinga Kim Lam Kim yankubirako ku Kim yali yakuntwala Kim yakutwala Dubai yalina ku show yali okuntwalako ne mwa Simon K nimwe DJ Simon K nagamba nenda namutwala yamutwala ne bagenda ye okay kati Kim njagala omunoonyako wano ku CBS yankwasaganya nga ndi tight you know nga weekend esobola mba mirimu gya Ssaabasajja Kabaka nimugana ne dabo mulenzo DJ Simon namutwala Dubai ya Simon K yakwataganoza ne Ram ne bakuba ba Venom bayita Venom ya club Venom ya Dubai kati nakati ngezako omunoonya Kim naye ndoza asobola okubanga yebase asobola tubula show yatambudde naye nga baddeyo amukwategesi baga nti show atambudde bulungi nnyo okusinzira ku video okusinzira nga bwekibadde ne baga nti Regi yakubye Dubai tiyabasumbuyemuko tiyabasumbuye era yagenda mu budde ati nzo okugamba bw'amala ogenda mu budde yagenda ne maza wa Fangoni yagenda from figure ne divorce naye yabaddeyo eyo naye nga kintu kyatambudde bulungi omanya bw'onoonya abategesi olina kunoonya Kim nolonya Ram by the Kim mbadde mwagala mwe lwaki mbadde mwagala waliwo abayimbi baffe bakwatira nnyo Dubai Kim ubadde bungi Dubai mu bayimbi baffe nga babakwata buli agende we bamukwata atubuuzeko naye ndowooza next week tumunonya Kim wabanga kwa Kim mutegesi omu kubamaanyi awo atubulire lwaki obuvuyo bubaddewo nnyo emabegaawo ntulaba abayimbi abaweerera ddala abayimbi nga basatu nga bakwatibwa naye kati mansasula bagamba nsasula sima bagamba promota balina obuzibu oba promota Kim kajja kuba akitugamba ku man so next week Monday tusobole okuba tukyogerako ne Balista Timo bebakiri mu ssaawa zino era bo bennyini Balista Timo Kim Balista Timo balina all white party balina party ndala balina all white party balina bayimbi kye baleese okuva e Uganda ndabako batusinze nnyo kutimba Donzera nga guest yagenda okubeerayo bagenda kuba ku lyato balina bayimbi baffe bawadde ku mirimu tebanna bandowooza bagenda kikeberamuko maaso awo ndowooza tebannaba kutuuka kukigira naye ndaba obudde bulinga obuweddeyo tujja banoonyako tutegere ebivulu byabwe biri bityawe Dubai nangeri ki gye batambuzaamu Dubai mu bivulu abayimbi baffe bafuna obuzibu nga bagenza nga bali Dubai abayimbi baffe so kati ate ffe tuli ddoboozi eri abayimbi abo basinga obungi kati wiiki ejja Monday tujja kufuna ku mboozi ya Kim tujja mukubira asobola tuba nga tubuulira ku Dubai nakutera bitambula abayimbi bayita mu process ki kati munoonyi
mukwatagane bulungi mufune weekend ya ku Monday yakuba tugera naye ku Mboozi abere nga emirimu gy'abadde agenda okukola ku Monday agiwumuza musobole okwogera mayogere mukone ku Monday atubuuze atutangazeemu ebyaddala okay tuyina emboozi gye tuba tugenda wali gye tusookeddeko ey'abasirikale olina kyonkole mbadde nyakuzayo kati n'abasirikale omanyi mbadde ngenda mu tawo ninze nali ngenda ku mutawuni ku Friday or Thursday yali Thursday nali ngenda ku Imperial wange wali wampise abasirikale abakole awo ku Sawo ya Queen mweddeko ogambye kyaliwo yani owakugundi wali oli ngumini price bebamu baba bajja na batwala wali nomita semente gamba ku basirikale niye wagondi yatwalawo roja katika wawaneno ku usafi anti waliwo gondi bbiri kati afande roja kati njagala batwale bwe bati bobe nyine bezuule abatuufu babbira bakoze ki baba bati babbidde ku polisi ya usafi babbira ku polisi ya mini price lwaki kiki busungu ngolina bungi leero nina mukwano gwange wa boda yangamboda ebagikutte nga talina kyakoze ayina jacket ayina reflector ayina permit ayina element naye otuuka wali ne bakubulira ebintu byotategeera nfuna nomaliza ne bagamba okujja no picha olina okusasula emitwalo 10 etaano balinawo oba be babugula bugundi bwabwe obusitula pikipiki mu breakdown etaano ja breakdown gyota abatumye kuleeta etaano ja polisi kitabo kya polisi nomaliza mubadde mitwalo meka ate nonze sanga emuje mbadde nina kamalirizo oleeta omanyito yanjogere ku omusimenta mukitegera nti omusajja olwaleero tubadde tugenda okukola omupiira gw'ennamboole omusajja ng'aweeseeko omukazi okitegeera babeerako nowa KCC nowa polisi okitegeera naye nowa traffic naye omusajja owa polisi akutte epiki kati ate owa polisi yakwata gwenkolaze mu vidiyo abadde waki kubona bakutte mu vidiyo owa vidiyo tobadde wa polisi owa polisi ayina n'emmundu yakwata okitegeera n'abuuka n'akwata piki bagijja mangu esunguza okitegeera bamala okukwata piki omukazi anaagwa eri n'owa boda n'agwa eri ye tabafuddeeko oba mugudde emipiira gya mmotoka oba mugudde ku ki yakutte bukwasi piki waliwo accident by the way yaliwo emabega awo accident yalira ku Jinja Road awo baali bakwata piki omusajja n'agwa mu mupiira kati onoonya emitwalo 10 nagwa mu mupiira nemuttira waawo banne natya lijaneko onoonya emitwalo 10 ejja boosi we yakutumye oba gwe nga gwe naye olumu bakwasaganya mateeka amateeka gali bwe kati neke kati atudde ku kyamateeka kali nga bw'okyagala owa booda akuyiseeko aweesa omukazi omusajja kale kubanga avuze bubi nsobola obuukako no nga tavuze kusawo yakwite bakwata avuze bubi tebanateekawo bitaala bakeera bukeezi ku makya ne baga tunoonya emitwalo 2 oba 5 tebanateekawo bitaala yes ne baga tunoonya emitwalo 2 oba 5 ompulira ne baga tugenda gafuna ne bajja n'abuuka n'akwata piki y'omuntu mu mayembe omuntu oyo aweesa omuntu bakwatirawo piki nnyo bamala omuntu aweesa omuntu n'agwa naye kati njankubuze neeke watya osise piki omuntu oyo kwe tomanyi oba yaani omala omusise emmotoka ze nezitadde neze nezitadde omuntu oyo agudde mu mmotoka emulinnye bamutwala emulago bamala bamutwala gye bamuziika bakkubira bagamba nti munaye neeke wenga afande nti munaye muganda we yafiiridde ku Sawo ya Queen owa polisi yamukuttewo ku booda n'agwa nagwa mupiira gy'emmotoka owulira oti nga gwe omwetidde nga muganda we kati sinjagala kyonna kibeere bwekiti omuntu waba akulemye okukwata nga obazezza omusango naye nolaba ng'ali ku sipiidi akuyiseeko muleke teri muntu alina nsobi mu bulamu
mu bulamu omuntu yenna nga alina obulamu you live once ya naye kati gwe olw'okuba gw'olina amateeka olina n'obuyinza okitegeera nze abantu bamu buddanka ne beŋŋambako olaba polisi abakwata eb'ebidduka bali ku Jinja Road kalifa batambula ekiro tubamanyi ate abo babbi nnyo abatambula ku Jinja Road abo babbi nti bagoba balina mupicha obugoba era kaza katana katana kutanda buti olumumanyi ova eno ebitala bimanyi okutande bikuba woningira olumu nojjanga nekusanga kajjamu nekabakata nekusanga oyingidde ebitala buti ngoma zo biyingira wakati nebita nebikwata ngobiri makati nga by all means oyina genda olike space okulitinga space zino ziyitewo kasito okikola baira akapi budduka mupicha obwo bakwata alo era kibakuleeteero kamuze yangamba era oli mukwano gwange yangamba ijjo bamukutere namugamba nkuba ekipapula tebagala kiwulira era muganga nyina ku ekipapula kimukozi musango kipapula kya donsanvu akubuuza nekyo kyaleso gye yali yabulikodinga ekipapula kyemitwala ensanvu kyayi kidala kye muganga naye olabye obuzibu nsobi nerika nkoze ensobi nabike sijikoze mbugenderevu wadde numugamba naye wemanje koze mbadde oludde mu makkati niteeka likulaga nti oludde mu makkati genda kyobola kuteekako ekitala kya yire ekiraga nti wait hold on nga kitegeeza abali mwetegeke bano abali wano mu makkati basooke baveewo mujje nemuguza entwalo nsanvu zakinaye ddala ngankuba ekipapula nibakuze kati yamukuba ekyamumeka yabadde mukazi kwanza nze yangaba bugenda mugande kati nakola ensobi muganda nti nze ndeke kumando yengaba genda kati yadole omukyala bambi atya katika bo video bwembalaza buli bubiri ninako ku Jinja Road nkakulaze muganda nawe nkakulaze ina kateka ku mitimba gya Chabasa era muganda wange agenda kasa ku mitimba gya Chabasa kuba ekirungi n'ekifaananyi kyoli nekikwata nene tukwasaganya amateeka tuliriza mu Uganda tuvuga bubi okimanyi ekyokuvuga obubi mu bulamu kati ngenda kugaa ekintu kimu bw'oba ovuze bubi wali amateeka gakwata nti ovuze bubi nze omusirikale yansanga nga sisibe musipi nekabalagala naŋŋamba tosibe musipi nemugamba bansonyiwa naŋŋamba sigenda kukusonyiwa kyenjagala ompula kyomugamba sikusonyiwa nemugamba tewali ttabu ekyopula kya mmeka naŋŋamba kya 8 nemugala tsoki ensobi nange njayo nti ngikoze naye nze buvidiyo bwe nkugamba buli bubiri era n'abasirikale bomwe bali mu bifaananyi ebyo kavidiyo ako ku Jinja Road oli yali awese ng'alimu wamanyi balina ekintu kye bakola naddala ku Jinja Road Jinja Road eriwo eti kati nga tebanakugoba bajja beekwese mu mmotoka eziyimiridde ompulira nanti nze omusirikale wabyo temunyimiriza umanyi nti oli ayambadde ebyambalo just yakunziba kati waneeno wenkugamba ku Jinja Road bajja beekwese mu mmotoka mpulira bwe bajja ojjukira piki ziyita bbalibbali abuuka lumu n'ava mu mmotoka n'abaka piki tomanyi muntu agenda kuba muto ku pavers okitegeera tomanyi muntu ebadde bwetyo ebaddemu okugobagana yambiriko nnyo mwana naye nga ku manduso tulina ebintu bingi nnyo tugenda kukola ku masimu mu ddakiika nga nendoza tusoke tuyite ku masimu batubuuzeeko mutubulye wiiki ebadde era nze wiikendi yange ebadde nnungi ate n'abayita mu kibuga nabo batuwulire babayisa tusawa ya Queen abayita ku Jinja Road batuwulire babayisa batya bbo amanyi kankula ekintu kimu amanyi bati olina sawa zina akazindaalo kano olina bangi balina okuyamba mu kazindaalo kano andi kuba eddankana olubisere bimu naye njagala ebisere nze nina ensobi zenkola ku kkubo okwo nzikiriza nyo ensobi nina ensobi zenkola ku kkubo okwo amaanwa bino biki byenvuze nange mbikola muko nedabagagenda bwabambe busirikale obuzibu naye teka faimotoka otulaba ate munefero naye bacunya bakyali ba boda naye ate nze kinyuma tokimanyi sente zibabajjako nga amaze batwala ku polisi teziba na lisiiti kyokka oba wakava ku polisi oyingira bwoti ekkubo n'omulala n'akubaka kyokka nakuza ku polisi yemu kati ninyo baganda baffe katukomewoko
tuzanye nyimba ndo za lumubiri tugenda masimu bali batubuzeeko na vitu babuzeeko weekend mbuli weekend yabadde etya agamba atya Mark South Korea nonya ko Mark abera ne Uganda yajja na Uganda ngaavuga talina alina permit ye Korea emubuza naye permit ye Korea etya Uganda baba baleta basirikale obuzibu Kenneth Magala yava Denmark ninga avuga abaina ovuga Maika congratulations tamanyi mateka ga I know yina muko at least nze nkama kintu kimu nti omuntu wabaze wano government yawana bapo traffic mukakati wabo kukebera permit ntuufu basitu okitegeera kera Kenneth togenda mugamba mbu ate sokolete permit yo banayo inafuna Uganda simu na Uganda Kenneth simu na Uganda kachiba kakatomwe kenyina okumanya permit yeno ntuufu basitu nainga muvubuka munnanga ali commando so ngenda kukubiza ne weekend mu mwezi guno etwagala bakubiza inabagamba tulina okukola tulina okujjawo omuzannyo ng'abavubuka tubayinza okwanga tetwafuna mukisa gubugudugu abantu bakola naye tuyinza okwanga tetwafuna mukisa tetwafuna mukisa ffe tukubiriza kukola naye nja kukubiriza omuvubuka ali commando so nti muganda wange kola leero newe Lugana enjakeera bukeezi ddayo okole addingana amawolu yagajjamu mukuto so muganda wange mami poli namuuliza yali Florida ali Miami eyo tulota mami ocha omuntu ng'asula Miami gwe gyolota papa Dungu oyo ali California eyo wadungulizo ali California eyo nebiki abo bali bana abantu bagagawala abati Dungu yagagawala ali mu Boston eyo abadde ali mu Boston eyo nenga baganda bafo bavubuka tukole Ben atirawo ready eno kwekubiriza na kwenjukiza era omulimu nyakubajjukiza Monday to Monday otukola abakozi nanka nikola swabulu kolo kuba mu digital MK musabugamba akole ndi lero ne Lugana encha lujja kuba era inzo kwanga Katonda teyabaddewo naawe koma wenkeero okole ate nekira kulanga bwosaba sale ino kubanga kulanga bwosaba muvubuka munnange leka kugamba nti nidda weesulye gwa nidda kulanga ate bugamba ne Katonda kwatireko nanga mukyali wa famita Mikalo Vincent agament kwali nnyo akuliza wali Masaka songa zikwasaganya bulungi katujje tandike mboza tune kumungena soka tupumuza bagina soka tubuzaako tuwayimu ntegere weekend ya mwebadde etya weekend ye kuyisiza etya obulamu buli butya then ali tudde mu mbozi za feza weekend mbozi ebadde nyingi nnyo awabadde osho yakula mani awe ku papas tubadde n'omupiira gwa leero banijja kuwebaza abana Uganda mwebale kuwagira mupiira birunde byekisawe nga kijjudde ate omupiira gwadde kumeka ebiri kitundu okay kati ni nnyonnyonye dakiika emu tukomewo tumirirako koja kimbo tumiddeko koja kimbo wakansubira oli bulungi obulamu butambula bulungi yeyagala buli kimu kitambulanga weti ekyo kirabulaga bwe yakibala muganda wafogenda ayita ku noti 32 3 839 that is 0312 333 892 ojja kuba otufuna bulungi nnyo oba oyite ku noti 32 3 236 that is 0312 333 236 kansubire engineer yabikozeeko bulungi nnyo bibadde byaganye simanyi binasiba okubeera luli ku Friday ngatebigatta baganda baffe kutubuuzaako bubuuza kiri kitya kiki ekitambula ewaka kiki ekitambudde mu weekend bigenda bitya nga tetunababuulya bigenda eno kuba emboozi nyingi baganda bange emboozi enzoseza weekend edo kyekisinza okukozesa emboozi kyesinza okusesa weekend mbaddenyo mugundi weekend baddenyo abasirikale hela ugamba otya ssebo nze ni Sedeka wana kibala mwana webale kusomesa
abantu abo abakwasisa b'amateeka naye bagakwata bubi mwana ate nabo balekerawo okufuuka abamenyi b'amateeka. Ani ono? Peter Mark okuva e Korea. Abantu mwabava e Bulaya mukola ensobi mujja ne mpuliriza mmweyo. Babawa emyezi emeka? Babawa emyezi emeka okuvugira e Uganda? Nze pamete General International evuga emyaka 10. international International driving permit emyaka 10 gye nninamu. Ni sipiidi yatudukirako e Uganda gye watuleka kulowooza gye watulekako e Uganda nga tudduka sipiidi. Enguudo zammwe zembi wanatuduka sipiidi 108 Eŋŋamba ebulamu bwa bulijjo te ojaza kati twali ku luyimba lwa liripazo kati tuli ku luyimba lwa ozambe. ekyo kitegeera nakulabirako immigration emanyi okukwata abantu nimanyi nti immigration noba tolina empapula kasita obeera mu factory tekkirizibwa kuyingira. Balina kuswamira bweru. Balina kuswamira wabweru awatali denja. Kati omuntu olaba emmotoka eri mu motion oba boda asobola okumasuka ababoda bafe abamu bamasaka. Kati ng'omudumira omukwata naye ababoda abo balaba abamusuula mu mmotoka. Ababoda obalaba abo bannange omwaboda avuga najja naako ekiko omulundi gumu ecwi. omanyi bakyako ekyo naye nedda yes nabo bavuga bubi bamanyi okuvuga obubi bagakwasise bulungi. balina engeri gye bakululamu sitaadi ezo. okuwabira omusirikale osobola okkirizibwa yadoboziza omusango gwenda gwowa booda n'enkwata gye bakuttemu okkirizibwa okuwabira omuntu oyo ng'omuntu mugambe waabwe Korea singa poliisi wabula ng'omuntu n'omuwabira n'omuzaamu amagezi bakola. mugambe waabwe Korea muwaye tugenda wabirayo omuntu omu wekiri wano mu mateeka owe South Korea ani mpuliriza wano wekiri mu bitabo ne mu bigambo ompulira muganda wange naye bw'omaliriza olinaga nti genda olope gundi oyinza obutafuna pikiyo hata wena watu kalezeka nagamba mulaba atagudde Kenny, I mean, Marka. Ninga bili bita weekend ye badde eti ekole yeyo. Weekend ebadde wet. Radio yabene etuuka bulungi awo. Radio yabene tulina app gye tukozesa bagiyita Radio FM. Tukozesa ffe wano. Okay. Okufuna bulungi. Radio FM ku Play Store kweri. Aya basi. Android. Aya basi kati shiyani nga link eyo bantu bagambe mando eso muje kugwera. Wala bakenda ka Shalom Afi kali Dubai. Nobera MC Jose ali munyonyo agambye kwali sawa nakagambye kaina oli Dubai by the way di Dubai sawa nogera ba Dubai olumusajja bamusajja Yubski from Nigeria ali Nigeria eyo ye yagala obweyagala angambye ko ndi ku mando so ali Nigeria ali Lagos Nigeria yagenda ko Nigeria andi eri happy time eri kucha kalabu cha kazi ngo nsubiza Nigeria twala ke Rwanda Rwanda kumpi Rwanda mwe gusoko ve Dubai soko ve Dubai Rwanda ja kulemeye wali problem yange ja kulemera yo mana Uganda manche tuliko ino musajja na mulisa bijanjalo mpiso ano che tuliko fe tukimanyi mulisa bijanjalo mpise Uganda nenda ku best yo chestege kumanduzo kwetulizire dakika 22 ezake gane sawa obusambu nga butereza enkolagane enkwatagane ne yakasima kaita batya eyolukomo nga lukwasane ndereza olukomo luno
nga bonawe bwotekako airtime naye osobola oyita kusimira ffe ndoza tusokere ku WhatsApp. Ola osobola kuba ku WhatsApp. Bagenda yisaawo message tugenda kubeera nnyo ku WhatsApp. Tuyite nnyo ku WhatsApp. Tuyite nnyo ku WhatsApp. Baganda baffe tugenda kozesa nnyo WhatsApp. WhatsApp eri nooti 7 nooti 3 99 12 92. Gwali e Bulaaya oba gwali agala ogira obugizi wano nyiga Kasaalaba 256 7 nooti 3 99 292. Okay. That is +256 703 991292 ye namba ya WhatsApp. Tugenda singa kozesa nnyo WhatsApp kuwanda bakakomokala kakagizeemuko tukozesa nnyo WhatsApp awo weereza kubwa kawandiika buwandiisi ngenda busoma buli waka bw'oteekawo bwe nsoma wandiika ngenda busoma buli bubaka ngenda busoma tokubako kweyo enamba weerezaako bubaka enamba eri +256 703 991292 ye namba y'emmanduso eya WhatsApp. Muganda nga weerezaako baka buwandiika ate tuwandiika bingi nnyo naye gwe kyobumanya ngenda busoma tabanga wandiika endambi tobanga wandiika endambi wandiika butinitini bulaka ngenda busoma ngenda buyisaamu eriiso buli bubaka ngenda butuusa gye butuuke. Onangambe ye muto nangambe muto was my man no nzikiride nnyo wansanga DJ Nek Nicodemus ngenda kunoza Nicodemus kansoke bajukize Sozi concert then tukomewo andikire ku Nicodemus aladeko obubaka ku WhatsApp. Tugenda kubeera nnyo ku WhatsApp eyo gye mbasomedde. Kyoweereza kyensoma nga n'amasimu gali mu kulisetinga wano eno tubeere nga tusobola okufuna amasimu nga ku WhatsApp tuzifuna eno. Amanyi nze DJ Nek, Son of Music, Monday to Friday, the night sip. Genda ku www.cbsfm.ug ojja kuba otufuna bulungi nnyo katujje. Let's come back shortly.